Okwiba evvu lya Rajiv mu nnyanja naye speech ya maama ekaabiza abantu amaziga. Jjukira nti olunaku olwaleero ziweze ennaku 10 okuva Rajiv agwa ku kabenje n'afa. Jjukira nti yali ye mwana yekka omulenzi ow'omugagga Sudhir Ruparelia nga ye mwana yekka gwalina ow'obulenzi. Bamaze ennaku 10 nga bamukungubagira, basooka ne batwala ebimuli we yafiira era vidiyo ogiraba nga bw'etambula. Boy omwana w'omugagga yafiira wano baaba omwana w'omunene boy n'emizimu gyaluluma wano respect baba Muluka yaggweerako wano boya omwana w'omugagga wano yaggweera omwana yasigala wano boyi n'omuzimu gukyakaabirawo. Bwe batyo ne batakoma okwo ne bateekateeka omukolo gw'okumwokya ne ayokyebwa evvu ne balitereka era olunaku olwaleero liyiribbwa mu nnyanja ku Paradise Beach Hotel ku Paradise Beach ku Lake Victoria yewayibbwa evvu eryo. Abantu bangi boogedde bingi balina ebibuuzo bingi naye nga kozesa comment section nja kubamba ddamu mu vidiyo endala eddako. Jjukira nti nabagamba nti omulambo ogwokyebwa baguteeka mu keesi ne bakuma enku ne bagwokya ne balinda evvu ne liwola ne batandika okulondamu kagumba ku kagumba. Jjukira nti omubiri gw'omuntu we bagwokya evvu libeera lya black, amagumba gabeera ga white, so galabika mangu. Ne balonda gumba ku gumba ne balikwata ne balisekula ne lifuuka obuwunga oba ne lifuuka evvu lye bakwata ne bayiwa mu nnyanja. Era nga bw'olaba bakutte akabookisi ako akaliko ebimuli mwe mwabadde evvu lye baasekula mu magumba. Ebiso olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 ebisigalirwa bya mutabani w'omugagga Sudhir nga yali ayitibwa Rajiv Ruparelia liyiribbwa mu nnyanja. So ne basalawo ne bamusiibula bwe batyo. Ennaku 10 ze bamaze nga bamukungubagira, bagenda ne bali ebijjulo, kwegamba enkungubaga ebadde nga ya kigagga. Naye mpozi saababuuzizaako mwasuze mutemu n'abalungi abampuliriza. Ocean Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified bw'enteeka video empya jana airport pickup. Nyongera bakubiriza mujye tutambule ffenna mumpagire kadama munammwe, mwongera okundaga omukwano, mwongera okumpagira ate era nga nyongera okwebaza mwena mwena abaze nga bampagira ebbanga lyonna. Nsaba Katonda abe bimusinga okwagala. Yategereza vidiyo eyo omugagga Sudhir eyafiirwa mutabani we leero lwekakasiza nti n'abagagga balumwa. Abadde azzeeyo okulambula mu kifo awaafiira omwana we, naye munaye omwana aluma ne buba biliyoni ye omwana aluma, omwana asigala mwana. Era nkakasizza abantu abamu abazanyira ku baana b'abantu mukwate mpola. Kati kamba nnyonnyola ekiri emabega wa vidiyo eno gye mutannaba kutegeera. Omugagga bamaze okulambula ekifo awaafiira omutabani, bw'amaliriza bw'ati ng'alina okuyingira emmotoka addeyo, naye ekiraga nti munaye n'abagagga balumwa. Ate emmotoka gy'aggudde si mwabadde alina okutambulira. Omukyala n'amukoonako bw'ati n'amugamba tutuulamu eri ey'omu maaso mwe tutambulira. Gomanye okubanga emmotoka ziriwo bbiri naye nga tomanyi na mmotoka yo mubadde otambulira mwolina kutambulira. Gwe kye kintu kirala mu boyi. So baganda bange si byangu. Ngenda kulekera speech ya maama olabe kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Tusaba Katonda atukingirize ebigezo by'okuviirwako abaana baffe. Teri kirumanga kubeera nga omwana gwe wezzaalira oba omwana wo gw'oziika. Teri muzadde asaana kufuulirwa bulumi ng'obwo. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Tulabe vidiyo ate womala okozesa comment section oba osobola oyisawo obubaka bwonna obusaasira. Just too soon. I thought Rajiv was so familiar
being a son of Sudhir Ruparelia. But in last 3 days, what I found out is no, he created his own identity. Rajiv, I'm so proud of you. Rajiv, people come to us and say, you've been educating these people. I know you like to do a lot of charity. And we are going to carry on with your charity. Rajiv, the way the funeral was arranged for you today, the government closed some roads for you. We had the rally drivers, we have the scooters, motorbikes, and a super procession. I wish you were a part of it. And your naughty sister Sheena was on a scooter, which I was quite worried of. So she says, no, I've had my great holidays with Rajiv, and I'll carry on. Rajiv, I know your greatest love was Inara. You were dying for Inara. You did so much for Inara, and I promise you, you did. Sudhir and I, till we are alive, we will take care of Inara. And you wanted an Inara tower for Inara, and that will be our next project, Rajiv. And Inara, we are going to look after Inara. So please rest in peace. We're going to miss you, son. It's going to be very difficult, but we have to let go, son. Son, I'm very sorry. I took you as a little kid. I was always kept calm. Calm down. Calm down. Rajiv, please slow down. I'm sorry if I hurt you, son. But you know, mothers love their children. They love their children. So obviously they try to straighten them. I still remember when I used to drop you to the boarding school, the naughty, the problems you would create at school. Every time, every half term, you would say to, let me make some problems so they'll suspend me, so I can go home early. But then we planned that now you go home early, you go economy. So obviously you were happy to come economy, but going back, you would say, if I don't get a first class ticket, I'm not going to go back. So you really chicked. You were a really cheeky little monkey, and we're going to remember. And I remember looking for new schools for you. You would have 2 suspension, and I'd go and look for a new school before you're expelled, so that doesn't come on your record. I am going to remember you. I'm going to miss you, son. I remember my golf days with you, my skiing days with you, my restaurants, my clubbing nights. I really wish on Friday night I didn't leave you at Izumi. I came clubbing with you, and I am sure I would have not allowed you to go into that speedy car. I would have stopped you home. I understand on Friday night you entered the house. You entered the house, passing in the corridor. You say, Mama, I'm back. I'm so sorry, son. I didn't hear that. I would have come out, son. I'm sure you could have gone to your dad and said, Dad, I'm back, and just started talking about the night. I really wish you didn't go out on that Friday night, and we would have done this procession with you. I remember I said to you, Rajiv, I need to do a scooter holiday, a motorbike holiday with you, because you guys went alone. Rajiv, you planned a motorbike holiday. You put everything in the truck, and unfortunately, I was hit by a golf ball. You came to the hospital with me. You said, Mom, it's fine. We're still going to go on a biking holiday. But I was scared. I wish I took that opportunity to go on a motorbike holiday with you, but I will once do it and remember you. I'll miss you, son. I love you. And please forgive us, forgive the whole of Ruparelia family if we have harmed you at all. You always wanted family, Rajiv. Rajiv, you always wanted family. And last night,
13 of us were on a bed. We really missed you, and we could hear that sound. The noise you would come in. Hello? Where's everybody? Son, the memories you have created first. And I'm so proud you're leaving a legacy behind at the age of 35, where I was always, oh, it's all because you are Sudhir's son. No, I'm proud of you. I'm so proud that you did everything for yourself and you helped everyone. You made everyone laugh. We'll cherish your memory. And whatever you were doing, we're going to carry on with me. Sorry, it's very sad to say, son, rest in peace. It's very sad. But I'm going to think of you every day. I'm going to talk to you every day. I'm always there. And rest in peace, my son. Kyennaku nnyo tusaba abazadde b'omugenzi Omukama abagumye. Naye nga mu culture y'abano abantu teri kaaba kuba miranga nga wano eno mu Uganda abantu gye bakaaba ne beesansabaga. Olina okuba ng'oli mugumu n'oguma, tolina kyakukola, kyazze n'okyacceptinga nti Katonda bw'atyo bw'ageze, nange obulamu ne busigala nga butambula. Obulamu ne butambula kuba mu nsi muno teri kistopinga bulamu kutambula. Okuleka okufa omuntu ne bw'afa ne bw'aba nga badde mugagga bitya ne buba bitya busigala bugenda mu maaso nga bwe bulina okutambula. Oba olina kukyacceptinga n'okikkiriza nti munnaye Katonda bw'atyo bw'akigeze. Tho kiruma naye amaziga oba olina okugamira. Teri kuddamu kaaba ate n'omenyeka ate n'okaaba n'osambagala n'okola otya. Naye nga kyennaku nnyo kyennaku ddala Jena Import Pickup nyongera obbakubiriza mujje musupportinge baddiya, mujje musupportinge Kadaama munnammwe, emiwendo gya kuteesaako buteesa. Muneesiga ne family yammwe mbatambuze babalabe nga mulandinga ku bwereere. Mwenna abakomawo ekiro oba okozesa Flynas oba Ethiopia oba Qatar oba Egypt Air, mwenna nze siriiko budde, siriiko ssaawa, siriiko lunaku, nkola kabe bwa misana kabere bwa kiro. Muneesiga mbatambuze ku layisi. Enamba yaffe 0704 44 40 58. Abamu mugamba nti enamba yaffe erema okugenda ku WhatsApp oba teri ku WhatsApp naddala abali mu nsi z'ewabweru. Enamba bw'oba owandiika enamba ey'e Uganda ng'oli wabweru wa Uganda sosa +256 sosa kodi ya Uganda eri +256 then 704 44 40 58. 0 togiteekawo nga bw'onowandiika mu 070. Bw'oba ososezza kodi 0 togiteekawo otandika na 7 +256 704 44 40 58. Mujje ku WhatsApp tuteese, munkubire essimu tuteese, ku imo kweri, ku Telegram kweri, wonna jangu tugere tuteese tuba tetusobola kulemererwa.